okutta omuntu qatlu nafsi allati harrama Allah okutta omuntu ebintu ebyo omusanvu minal muhlikat byebizikiriza byetulina okubeera nga twewala. Omusiraamu owokubiri yabuuzizza nti omulogo omuwa salaamu. Bannange salaamu kiramuso kya mirembe era etteeka eriragira okusala ku muntu salaamu osobola okulinoonya ng'olinoonyeza wala ng'oggyeko nabbi abasajja abasatu abaagaana okugenda mu jihaadi ne balimba nti balina ebizibu nga tebalina, bwe baamala ne beereeta bennyini nabbi n'alagira nti abo temwogera nabo, era baamala ennaku 50 basahaba nga teboogera nabo. Ate teyagamba salaamu, bw'oba yagamba temwogera nabo. Wabula abamanyi bagamba nti osobola okusala ku muntu salaamu nga kibonerezo, n'omugamba gwe ogaanyi tosaala, okuva olwaleero nkugyeko salaamu yange mpaka lw'onoosaala. N'omulogo bwe kirina okubeera, gundi gwe omulimu gw'okola ogwo, mulimu ogwo si mulungi, era nze salaamu yange naatera okugigaana. Akati awo bw'omala okukimugamba ekyo, awo nibwo ogikutula aba amanya nti kati kino kibonerezo. Naye nze nkola bwe nti omulogo nsinza amuwa salaamu, naye nga bwampa muddamu nze simusooka, naye bwanganda salaamu alaikum, nze muddamu nti wa alaikum salaamu, khalas. Naawe ekyo kisobola okukolera. Obusiraamu namba 3 abuuzizza n'agamba nti sikyerabidde omusiraamu abadde wokusatu agambye ki? Wangi bayaaya wamba kati nze katunulire gwe agambye eki? Mu lujja basobola okujja ne balijjawo. Eddogo lye babeera bazise mu lujja baleeta ddagala ne bakuteeka mu ccupa, oba ebeera irizi ne bateeka mu ccupa ne bateeka mu ttaka, oba ne bateeka ku ntaana, oba ne bateeka awantu bonna we babeera batadde. Mu busiraamu situlinaamu kujjawo ddogo, kujja n'oziikula eddogo, ekyo situna kukifuna. Wabula nti buli wokoma okusoma ruqya, waliwo aya eri mu surati Yunus, qala Musa ma jitum bihi sihiru inna Allaha sayubtilu. Ekigambo inna Allaha sayubtilu, singa osoma aya eyo nga bw'otuuka ku kigambo ekyo ng'okiddinga n'emirundi 7, eddogo liri Allah alyokya ne lisigala nga weeriri mu ccupa, naye nga tekukyaliko bakamanda abatambuza emirimu. Eddogo eryo lyennyini ebiragala bye basimba awo si byebikola, wabula kubeerako amajinni agabeera ku bucupa okwo ge gatambula okukola emirimu. Kati wokoma okweyongera okusoma aya eyo, amajinni ago gajja, bwe gaba gayidde oluusi n'eddagala lyennyini lijja biidhinillah, oba tugenda kutewaana mu ebyo. Naye ekyokujjayo sikirinaako bumanyi. Okujjako singa omuntu aba alima accidentally nalama atemye ku ccupa n'agijjayo, naye mbadde nnima naye ndabye eccupa, oba mbadde nkoola olujja naye ndabye eccupa eno, asaawo oleeta buleesi mazzi ga rukuya n'oyiwako, bw'omala okuyiwako n'ogenda ogisuula mu ttooyi. Wallahu a'lam.